Oluvannyuma lw'olutalo Kanayo Kyane olwabaluseewo eggulo ku kitebe ky'Effufa Mengo. Ekibiina ekifuga ebibiina ebiddukanya by'emizannyo mu ggwanga ki National Council of Sports kivuddeyo ne kikakasanga Ffufa zombi bwe ziri mu bumenyi bw'amateeka kuba teri n'omu yali avuddeyo kwewandiisa nakyo. Bano era bakkiriza nga Dani Walusimbi bwe yafuna certificate okuva mu Ministry of Lands naye ng'akyalina bingi byetaaga okutuukiriza. It is true that Walusimbi, with his certificate, he came to National Council of Sports, but submitting that certificate alone does not qualify you. There's a verification committee appointed to verify all the federations. Bosco Onyek akulira National Council of Sports ageze mu maaso n'annyonnyola nga Ffufa y'amawogo nayo bw'etamalanga byetaagisa ekyongera okukkaatiriza nti tebali mu mateeka. Submitted all these requirements minus the certificate of incorporation. Then Walusimbi submitted his certificate of incorporation without other things like the membership, the audited books of accounts, the calendar of the activities of the year, both international and local, and other things were missing. National Council of Sports ewadde enjuyi zombi amagezi okutuula wansi okukkaanya ku njawukana zaabwe okusinga okusika omuguwa. Ekibiina kino kituuse ne ku sserikakasa nga bwe kigenda okweza ttiimu y'eggwanga singa Ffufa zombi tezigonjoola nsonga zaabwe. None of them is a compliant federation. We are waiting for the advice from the Solicitor General. I've told you that we wrote to the federation, to Lands. Lands has written to the Solicitor General. We are waiting for their opinion on this, and then we shall take a necessary decision. If it means council coming in to take on the Cranes as a national team, we shall do that. But we are still waiting for the advice from the office of the Solicitor General. Ffufa zombi zigenda mu maaso n'okwera nti z'entuufu newankubadde nga gavumenti bwe yayisa etteeka ebibiina byonna ebiddukanya by'emizannyo mu ggwanga okwewandiisa ne National Council of Sports. Ffufa yasooka kuguguba nga bagamba nti babalwanyisa. Olivia Nakate, WBS TV, Amaso.